Abatuuze b'Ekazo Central Zone mu Gombola Inasana municipali mu district ye Wakiso bavudde mu mbeera bakoze ekikwekweto mu bakwatidde omukazi Harriet Babirye ategerekise nti ye yazadde omwana n'amutta oluvannyuma omulambo gwe n'agusuula mu ntuumo ya Kasasiro. Ekikwekweto kino kikoleddwa nju ku nju ne kizingiramu mukyalo ono ne mukwano gwagambibwa nti yamuwa amagezi ag'okusuula omwana mu Kasasiro ng'amaze okumutta. Abatuuze okukola ekikwekweto ekyo kivudde ku batuuze bano okugwa ku mulambo gw'omwana nga gwasuuliddwa mu Kasasiro. Abakyala bavumiridde ekyakoleddwa mu nnaabwe era n'abamu batuuse n'okumutegeeza nti yandimubawadde bw'abanga alemeddwa okumukuza mu kifo ky'okumutugumbula. Omukwate Harriet Babirye mu kwennyonnyolako agambye nti taata w'omwana oyo abadde yamumma obuyambi obumulabirira. Musajja yalwegana ne musaba obuyambi nga talumpa. Namusaba obuyambi nga talumpa. Kyokitunsima yansaba kunsonyiwa. Mbeera naye nange mbadde saagala. Omwala omulungi gwe n'oti omwana. Poliisi okuva e Kawempe etuuse abakwate n'ebatwala. Abamu ku bakulembeze mu tawuni kanso y'Empigi bawanjagidde poliisi ezzeewo obupoliisi obutonotono bwe yaggala naddala mu disitulikiti eno bubayambeko olw'obuzzi bw'emisango obweyongedde. Patrick Serugo kaatuwa ebisingawo. Abakulembeze mu tawuni kanso y'Empigi bagambye nti omujjuzo gw'abavubuka bakireereese mu kitundu ekyo gweyongedde ng'omujjuzo ogwo nti gutumbuddwa amakolero ageeyongedde mu kitundu gattako n'enteekateeka y'okukola oluguudo lumanyiddwa nga Mpigi Busega Expressway. Mu bumenyi bw'amateeka obweyongedde mu tawuni kanso y'Empigi mwabaddemu n'ababbi b'ebisolo abasaze embuzi 18 ez'abatuuze babiri mu zooni y'e Mawonve. Omukiise wa tawuni kanso y'Empigi ku lukiiko lwa disitulikiti y'Empigi Musa Bukenya yakulembeddemu ekyokusaba ekitundu kyabwe kiweebwe poliisi positi gamba ng'Empambire, akabuga ak'Erungala ne Bboza nti olw'okuba poliisi y'Empigi temala kitundu kyabwe. Tufunye embeera etali ya mulembe oluvannyuma ekibiina ky'abavubuka abatana kutegeereka muwendo okugwa ku mbuzi za mukadde waffe Namwandu we yali mmeeya w'ekibuga ky'Empigi omwami Lubumazuuku ne basala embuzi ezisukka mu 13. Embuzi zonna bazisazeesaze ne wabaawo ekibakanga ne badduka ne baziteekawo enkulu obuto bonna bazisazeeko emitwe. Naye ekivudde kubeera nti abavubuka basusse obungi mu tawuni, tulina abantu bangi abaze mu kitundu tetubamanyi gye bava. Tusaba poliisi ezzeewo bupoliisi bwaffe buli bwe tusiiba tulaajanira obutini. Abavubuka bwe banaalaba nga bupoliisi obwo bwe buli bajja kutya okujja okukola ebikolobero, naye olw'okuba nti wali bupoliisi obwo tulina poliisi yaffe y'Empigi eriemu ate ekola wanene. Ebyo nga bikyali awo ababbi b'emmwanyi batandise okusuza bannyinizo mu nnimiro nga bakuuma mu bitundu ebya disitulikiti y'Egomba naddala mu byalo by'Egombola y'Empenja n'ey'Ekyegonza. Era ku kyalo Mpanga mu muluka gw'e Kakomo omuvubuka ategeseeko limu lyokka erya Mutebi lyatemeddwako omukono. Nnyini mmwanyi bwe yeebakiridde ababbi ne zireeta omuvubuka Mutebi ku ssaawa nga 2 ez'ekiro n'atandika okuwulula emmwanyi nga yeeyambisa ttooki. Kamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga awabudde abakulembeze bonna ku mitendera egy'enjawulo mu Bwakabaka okufaayo okubeera ekyokulabirako eri abantu ba Kabaka olwo n'abantu lwe banaategeera obulungi emiramwa Obwakabaka kwe butambulira. Omusasi waffe Kato Dennis Luwandagga tunaamufuna gye bujja. Akakiiko ka Paalamenti akasunsula abantu abalondeddwa mu kulembeze w'eggwanga kamaliriza okukuba ttooki mu bantu Pulezidenti Museveni be yakalonda ku bifo by'obwa minisita eby'enjawulo. Alipoota evudde mu kwekenneenya abakulu bano mu kakiiko ako kakugiweereza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni asalewo ekiddako omuli okubalayiza batandika okuddukanya obuweereza bwabwe bwe yabakwasizza. Mu basunsuddwa mulimu minisita omubeezi w'abavubuka n'abaana Balamu Barugahara, minisita omubeezi w'ensonga ez'Ekalamoja Florence Nambooze Wamala, minisita omubeezi w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omutaka Fiona Nyamutooro, minisita omubeezi w'ebigwa bitalaze n'ebibamba Lilian Abel, minisita omubeezi w'ensonga z'obukiikakkono bw'eggwanga Dr. Omona Kenneth ne minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi General Wilson Mbasu Mbadi. Newankubadde abakulu abalondeddwa ku bifo eby'enjawulo boogeddeko ne bannamawulire oluvannyuma lw'okusunsulwa, ye munnamagye General Wilson Mbasu Mbadu akubye bannamawulire ekimmooni era waayise tebategeddeewo. Minisita omubeezi w'ensonga z'abavubuka n'abaana Balamu Barugahara
ategeezezza nti alina ensonga nnyingi ezirudde mu ddiiro ezibadde ziruma abavubuka mu ggwanga lino zagenda okuteekako omulaka mu buweereza bwe. Ebitundu 75 bavubuka so twagala abavubuka baba training bafune skills development bayige emirimu gy'emitwe nga gibagasa mu bitundu bwe bagiyigidde kusinga bituna abayigiriza okusiba enviiri ekalamoja ng'ate balina obuviiri bwakaweke tebumera kati enviiri nazisibayo ddi so twagala tuyigiriza abavubuka kusinzira mu bitundu bye bavaamu so njagala kwebaza president olw'okulonda mastercard Mr. Fixer ngenda kufikisinga kiri ekizibu mpozi nga sente zitaliiwo ne sente bwe zibeerawo nga ne bamawulire we bali njagala buli kimu kibeere kyalwatu tukyanike. Omubaka wa Paalamenti owakabula NOC Asiimwe Ekinywa Machunda atadde akazito okuba minisita b'ebyobulamu banjulire Paalamenti bagula etteeka eryanswa y'ebyobulamu ey'abantu okusobozesa bannansi okujjanjabwa ku nsimbi ezitali za buseere. Omubaka NOC Asiimwe agambye nti Uganda erina emiruka egisukka mu 1,000 nga waakiri buli muluka gwetaagamu eddwaliro ery'omulembe gavumenti ensimbi zeetalina kwe kujuwa amagezi nti ereeta etteeka erirungamya ku nkola y'enswa y'ebyobulamu eri bannansi bonna mu ggwanga lino abantu libasobola okutuukiriza eggwanga litereere mu mbeera y'ebyobulamu. nga Paalamenti tukubiriza yatuyambe ne cabinet baleete ekiteeso ekyo kyogamba nti ffenna tukoleza tusonde so that tuleke kujja wano ne tusondera eddwaliro ate oluusi naye kyafuna byenkoleza beri agati kati bameka tulina mutwalo gumu n'okusoma gumu gwokka so president tugenda kumuyita nti ajje abeere nga atukwatirako miruka gyonna so kyetwasaba nti ende mu nkola ya insurance naye katulinde tulabe president anaatuddamu. Omubaka NOC Asiimwe agambye nti gavumenti yeetaaga ensimbi nnyingi ez'okuzimba amalwaliro naye ng'ensimbi ezo teziriiwo. Okusonda tukwetaaga fenga Paalamenti tulowooza ekyo ekiri okutuyamba okufuna essente ez'okuddukanya emirimu egiri mu byobulamu okusingira ddala okuzimba amalwaliro okuteekamu ebyuma okusasula abasawo obulungi naye ekyo kijja kwetaagisa nti buli mukozi mu Uganda buli omu alina omusaala gwa gavumenti buli omu alina omusaala gw'ekitongole abeeko akasente kakola kateeka mu nsawo eyo akasente ako ketuba tukozesa okukola ebintu ebyo so newanga pulezidenti yagamba tusooke tukubiriza abantu buli maka gabeeko neki n'ennyingiza tulyoke tutandika okusonda yes mutuufu naye ate kinajjukirwa nti mu Paalamenti y'e10 mu mwaka 2022 gavumenti ebbagola etteeka lino yali eryanjudde mu Paalamenti wabula yamala n'eriwanduukululayo nti yali erina bye yeetaaga okwetegereza. Okuddayo mu Bwakabaka Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga valasidde abaweereza bonna mu Bwakabaka okufaayo okubeera ekyokulabirako abantu ba bulijjo bayongere okukenkuka ensonga ezifa embuga. Omusasi waffe Dennis Katolu Wandaga Kabituwe bw'abadde ayogerako eri abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda ku mitendera egy'enjawulo wakati mu Muteesa Federal University Emmengo. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubeera ekyokulabirako eri awo bakulembera nga bakola ebyo basaanidde okukola. Katikkiro agambye kiba kikyamu okusanga omukulembeze wa Ssaabasajja Kabaka ng'ekifo mwakolera kikyafu nga tasobola kuddaabiriza yafeesi mu addukanyiza mirimu gya Kabaka. N'agamba nti eyo si yeesaanidde okubeera enkola y'emirimu nga n'olw'ensonga eyo abakulembeze basaanye okuuma omutwe mu nteekateeka y'enkulaakulana n'enzirukanya ofiisi awatali kutirira Ssaabasajja. Wadde akasaanikira kasoda saagala kukalaba mu lujja lwa Bulanga lwaki kabeerawo ngenda n'embulula bajjanga badduka ne babuuzijjako gy'obeera bugenda kumenya engalo zange lwaki temwabujjeewo ofuna omukisa gumu okuwa abantu ekifaananyi kyoyagala bakufuneko omukisa kati bazze mu mbuga ebiveera endabirwamu zayatika n'endabirwamu nazo ezayatika nazo tuyita abazungu batuzituteeremu ne kalangi. Ekyokusatu okutuuza enkiiko n'okuwuliziganya ne betukola nabo emirimu onoogikwanaganya otya ng'enkiiko tezituula mu kitongole ekyo abamyuka abo tobalaba tebakulaba. Ekyokuna okwanukula amabaluwa n'ebiwandiiko omuntu ayinza tukuwandikira ebbaluwa n'otamwanukula lwaki tomwanukula? Ebbaluwa nnyingi oyinza okugamba tezibaamu nnyo teziba nzito nnyo kale tugambe tezibaamu nnyo kyamaanyi naye omuntu yalowooza kyamaanyi eyagiwandiise muddemu omugambye ekirowoozo nkirabe ekyo nakyo kinaamumala. Okukwata obudde
wayise olukiiko ssaawa 8 gw'olukubiriza ate gw'ojja ssaawa 10 kati olwo abantu bano abalala banaakola bati era baba balowooza tukwata budde ate olulala bajja kujja ku 10. Komishona mu minisitule y'ebyobulamu ow'ekitiibwa Dr. Richard Kabanda asabye abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda okubeera abasaale mu kutegeeza abantu ba Kabaka ebikwatagana n'obulamu obulungi nga babasembereza ebintu obuweereza nga ensiisira z'ebyobulamu kisobozesa abantu ba Kabaka okumanya ebibatawaanya babisalire n'amagezi. Kulacha Basa Farmers Denis Atolu Wandagga wano ku Mutesa University Emengo.